Ya Kadama TV olwaliro nina amawulire ag'essanyu olw'abaana b'e Jordan okubeera nga basimbudde njogera kati bali mu kusimbula batambudde ngenda kubeera nga mbalaga vidiyo zaabwe awo ze bampeereza bali very happy ng'era bongera okusabira n'abaana ennyonyi gye basazaamu nga 25 babeere nga Embassy yeekuba mu mutima Embassy ne Ministry of Foreign Affairs beekuba mu mutima okubeera nga ennyonyi bazigizaawo. Bano esaagala muggwemu maanyi abantu mwenna abasigadde wajja kubeerawo arrangement ezikolebwa okubeera nga babayamba sinakuyamba letujja nakuyita kuyamba kuba gwe mulimu gwabwe bajja kubeera nga bateekawo ennyonyi ezigenda okubajjayo n'ekya quarantine abawala abamu mbabuuzizza ne bagamba bajjuza naye bwe tebagenda kusasula quarantine sigamba nti tebaagala bwagazi naye tebalina ssente za kusasula quarantine. Neeyongera okuba nga mbawa ennamba zino ze mulina okukubako omuntu yenna abantu bano tulina obbateekako bannange tulina obbalaga nti twagala okuddayo tulina obbakubira balina okumanya obungi bwaffe ne bamanya nti nno twetaaga okubeera nga tudde Uganda. Ngenda kuddamu okubawa ennamba tugenda kutandika neya Mr. Ivan Kakama eri +966 558 394 601 kanjiddemu eri +9 6 6 5 5 8 3 9 4 6 nooti emu eya mwami Kakama. Nkimanyi mugaa tebakwata naye mwe mbalemereko bayina oba bajja kukwata. N'enzira ku ya mwami Byaruuf eri +966 547 111 665 namba eyo kanjiddemu +9 6 6 5 4 7 emu 6 6 5. Abantu abo mubakubire be bavunaanyizibwa ku bintu by'entambula era bwe mubakubira tebalina kubeera nga beesunguwaza bo kye balina okukola kubeera nga bacoordinatinga ne Ministry of Foreign Affairs. Buli mawulire agafuluma balina okumanya nti gacoordinatinga ne Ministry of Foreign Affairs. Foreign Affairs bw'efulumya amawulire amakyamu baveeyo mangu bagambe nti amawulire ago tebagamanyi. Wabula Bakadaama bwe banaalabanga amawulire ku Foreign Affairs ne babakubira ate ne babeera nga babaddamu bubi ekyo tikisolovinga nsonga. Katuddeyo ku pointi yaffe tetwagala ebyo bitumaleko ssanyu. Essanyu eririwo nti Bakadaama b'e Oman basimbudde oba bali mu kusimbula. Ngenda kubalaga vidiyo bampeereza vidiyo nga eggulo okuva jjukira nti baali balina kutambula nga 15 eggulo n'ennyonyi yabadde bafunyeemu enkyukakyuka mu nnyonyi ne babagamba bagenda kusimbula leero nga 16 era basimbudde wenjogerera nga bali mu nnyonyi. Kankulageko videos abaana ze bampeereza nga bali ku kisaawe bali mu bbaasi batambula ne babeera ne mu nnyonyi mwennyini nga batuuse mu nnyonyi nga bagenda kusimbula. Beeyongera okubagamba nti temuggwaamu maanyi mwe registeringe omuntu yenna bw'oba tamanyi ku registeringa osobola okufunayo omuntu omulala n'akuyambako banosukuma Uganda omuntu yenna n'abeera ng'akuyambako then n'okubeera nga bano abaami mubakubira ne mubabuuza ennyonyi eddako egenda kubeerawo ddi. Buli bwe tunaasirika tewali kigenda kukolebwa. Buli bwe tunaayogera omuntu oba omuteeka ku pressure. Ky'oba olaba mu kwogera kuno ennyo tubeera tufunamu naye bwe tusirika tekirina bwe kigenda tugasiza. Kankuwe Bakadaama bano obalaba essanyu lye baliko nga balina ku kisaawe. Actually, na confirming that ffe twagenze ku airport by ssaawa 10 bwe twatuseeyo twasanzewo ba Bangladesh and balekana weera embassy yaabwe yabadde erina bakolako nga bwe balinayo flight naye nga we are also out
they don't allow anyone to enter. Kirabika bayingira, your flight is ready. So boss wange n'agendayo nga there is no flight of us. Kati abadde akakomawo ate eno travel agency nemukubira essimu nemugamba flight yanja ssaawa emu. At the airport, yeah, tutuuseeko airport kubanga kyetwali tumanyi nti by ssaawa 4 tutambula, tetwafunye information yonna wekiraba. Yeah, ne bamugamba flight yanja ssaawa emu ku makya, ne bamugamba by ssaawa 5 ez'ekiro, 5 ez'olwaleero, 5 kitundu tubeere nga weetuli ku airport. Maybe that's when they are going to work upon us. Yeah, that is it. Then we travel tomorrow morning at 7 a.m. Inshallah. As you can see, bano bonna Bannayuganda. Bano bonna Bannayuganda. Ugandans in Jordan. Kitegeera bangi ega tuweze ffenna 209. Kitegeera kiri wano batufulumizaamuko wabweru katini nkumira ku bintu byangalire batufulumizaamuko wano wabweru katini sikitegeera oba bagenda tandika tuceekenga simanyi naye nga kyekyo ekigenda maaso wano paka eri yonna bantu eri nno essimu gyetatuuka na kutuuka. Bannayuganda bonna baagala kudda waka naye kyekisaawe kye Jordan kiggala of course. Kitegeeza era olina kuyita mu embassy if you want to travel. Ngaffe bwe twakoze then ekimu kiba nga kiri clear. Yeah, we are expecting to travel tomorrow at 7 a.m. Kyekyo ekiri wano banaye. Baba abaana b'e Jordan bagenda Uganda. Tuli mu nnyonyi. Mwebale tusabira tutuno ba Mawulire b'e Jordan tusimbudde
tusimbudde mwebale tutera musaala tebibadde byangu naye katusabire n'abasigaddeyo bannaffe nabo bangi basinga naffe abazze mwebale kubanga mutuwa sapoti yammwe mutuyambe era musigale nga mukyayamba n'abo abasigaddeyo basobere nga bavaayo mwebale tusabira